Ibrahim Balinda mutuuze w'ezzana mu ggombolola y'e Bunnamwaya mu disitulikiti y'e Wakiso ono y'omu ku abo abatawanyizibwa obulwadde bwa vitiligo abangi bwe baakazaako obwabalongo okukwokya. Omubiri gwe gwonna gujjudde amabala ameeru atubuulidde nti wekituuka ku musana kisukka anti amabala gano geeyongera. Otuuka ekiseera ng'owulira like body temperature ye ekyuse eba ekyuse ate otandika okuwulira nga omubiri olina okweyira amazzi buli kadde otandika okulaba omubiri gukyuka kala ogubadde white gukyuka red ate bwe gukyuka red kati awo gutandika okukusiiwirira ate ogenda olina okumala ennaku nga 2 ku 3 ng'oli mu nju. Kati mu mbeera eno ey'omusana omuyitirivu atubuulidde okusomozebwa kwayitamu okulina okulwalira ddala okukkakkana ng'ali mu ddwaliro. Waliwo omulala alwala n'okulwala nga yeetaaga abeerewo baku drip. Waliwo omulala Balinda agamba nga ye omukozi okumalako n'omusana guno akeera okuva awaka nga kw'otadde n'okwesabika okulaba ng'omubiri tegukosebwa. Naye I make sure wemba nfuluma oba nga neebikkiridde with oba jampa nenyamba stocks. Balinda si ye yekka akosebwa akasana wabula ne Peter Ojik Ssenkulu w'ekitongole ki Source of the Nile Union of Persons with Albinism ekitakabanira bannamagoye naye yeekokkola akasana. Peter Ojik atubuulidde ng'omusana guno bwe gubakosa nga guno guviirako emibiri gyabwe okufuna obuzibu. Ffe tukosebwa ekyensuso kubanga olususu lwaffe lwatondebwa nga terulinaamu kirungo kiziiza amaanyi ag'akasana. So ekyongera okubanga nate tubeera mu mbeera enzibu ennyo mu kaseera nga kano ke tulimu. Kati okwewala kino asabye bannamagoye banne okutambula n'ebikozesebwa gamba ng'enkofiira n'ebintu ebirala. Muteekeko zigalubindi ziziiza amaanyi amangi agayita mu maaso, mweyongere n'okubanga mwesiiga ebizigo, mwesigire ddala ebizigo ebyo ebiziiza amaanyi ag'akasana. Ojik era takomye kusaba gavumenti okubakwasizaako n'ebikozesebwa omuli ebizigo okusobola okukuuma ensusu zaabwe nga nnungi. Wano we tuli okusabira gavumenti nga we tuzze tubasaba ti singa mwongera ku basawo ab'ensusu ne mwongera okubanga mutandika okugula bino ebyuma cryogun ze tukozesa kubanga tebiri byuma lwaliro ga gavumenti. Dr. Ezra Kibiranga okuva mu ddwaliro Mengo aliko amagezi g'abawadde okusobola okwewala ekizibu ky'akasana. Okuba n'ambuleera n'enkofiira generally talina kukkiriza mu direct sun kukola ki mutuukako naye ng'ogyeko ekyo ng'ovudde ku musana waliwo ebbugumu eririwo ffenna tulina okulirwanyisa kakasa nti obeera mu kifo ekiri kuulu.